fenna okumanya chicken n'okumutegeera n'eryo ettutumu ettonotono lye yafuna kwa ttono twamutegeera mu vidiyo nga yeekubye olugalo mu bubina oyo yo olugalo yayiye kati nina ka vidiyo ke nalabye nze omu ku babadde bamuwolereza naye nange natuse ne ŋŋaana naye nedda alina ka vidiyo ke yakola jo katono ntomere neekunoza ne bypass ekiro kuba nna bwatuse n'enseka nga nyolo omunyo atamugamba si nga nyolo omunyo nga ayogera bwogezi ng'agamba muntu ddayo okalaba abaana bakakoze few moments later nze ka vidiyo akanyizizza ke kaano okumvuka ali mu kunyenya ekiwatu kati Simon background enkuza y'abaana abo na lwaki ensi eba followinga ye baleetedde okukola ebyo bambi bo bajja mu mawulire gano nga family zaabwe zakuyiiya kuba chicken fenna n'okumanya abamuzaala recently basooka kumwegaana bo bennyini maama we yasooka kumwegaana nti si yamuzaala n'ekitaawe ennamba emu kati sooka otunulire abazadde abo ababiri nnamba emu ne maama wa chicken the environment and the parenthood they would have given this boy because chicken mwana twogera ku mwana omuto ensi gwetutte speed chicken mwana era chicken yeetaga guidance si kumukubira mu ngalo kumuwagira nga maama we nalabye akola kubanga ekinaddako ng'amaze okukola ebyo byonna kuba kwaka right now obulamu bwa chicken bugenda kusurvivingira nnyo ku byekigwagwa kaka chicken talina company etegereza obulamu wakalangu image olaba nti yeegaana nti si eyate naffe tetuna konfaminga wadde ng'omuntu ali mu vidiyo waliwo obuli obwasooka nga yeekuba olugalo mu kabina kaaka olugalo mu kabina ko bambi kuba naye buno buli 50-50 because omuvubuka asibye ekigoyi wano abaana agamba buulire banna ebintu byemukola ku social media bigoberera teri muntu nze gwenda byali mu bintu bya buseegu obuseegu obusukkiridde afunyemu birungi Simon so kyannaku ng'abazadde nti omwana oyo chicken yabulwa guidance